My brother Bobi Wine is one of the great ones. Following students who have satisfied the requirements for the conferment of the degree of Bachelor of Laws of Cavendish University, Uganda. Sentamu Kyagulanyi Robert. Kati muba mukyali awo muli mu ssanyu lyammwe libabuganye libatta ne zigenda ziwa matula eri ekivubuka. Bino ebivubuka by'oku kyalo ebiyizi ebivubuka by'oku kyalo ebiyizi ebiba bikutte entuula oba bino ebitamivu by'oku kyalo nga kigenda kibajja mu vibe banange nga kyogera ebitakwatagana. Mu maaso osinga Bobi obugagga, musinga obugagga, musinga obugagga, musinga essente. Kyesimanyi oba kikkirizibwa antenguleko wande bwati atuuleko n'akawumbi, buli waatuula n'akawumbi just kamuwe kati tukkiriziganye ampemu 6 hours nsobole okukasaba ku banka oba nsabe 2. Nkugambye mubeera mu vibe yammwe. Ebivubuka bino ebiyizi by'oku kyalo ne kigenda kiva eri nga kigabattukana n'amagatto gaakyo agaviiri ge kitasanirira nga kigenda kibajja mu vibe noga bannange tukikube nkikube luyi lwa internet nkikolere naye nga of course tuyiseewo buyisaawo bingi bye tugenda otunuulira olunaku olwaleero abantu bangi okwetoloola ensi bavuddeyo congratulating Robert Kyagulanyi Ssentamu olwali nekkula lyatuuseeko naddala mu byobufuzi bya Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu kano tekabadde kaseera kangu naye asobodde okubeera ng'ensonga agikwasaganya bulungi nnyo. Njagala kutegeeza munnayuganda munnange ali eyo ebintu nno si birungi mu paalamenti y'eggwanga Uganda. Omubaka amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi ababaka banne bamukyusirizza ebiso omuli aba NRM kw'ossa n'ababaka bano ate ab'opposition oba abeeyita ab'opposition. Ki ekireese embeera eno okubeera ng'etuukawo ku Joel Ssenyonyi? Tugenda kubeera nga byonna tubitunuulira mu bugazi ne mu bunene bwabyo. Njagala onzikirize mukwano gwange tutandikire mu masanyu, tutandikire mu mbeera, tutandikire mu vibe kuba nkimanyi buli atalina mwoyo mubi, buli atalina mutima mubi, buli atalina mbeera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu kano akaseera toyinza butakajaguza. Nzikiriza muganda wange tusooke tulabe embeera eno ebaddewo mwana wa maama. Embeera bwetyo bwebadde nga buli omu ajja okwekubya sewuufi n'omwagalwa w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu mitembo. I understand my brother Bobi Wine is one of the great ones. Allow me in a special way congratulate Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Congratulations, Honorable. Okay, bwekityo bwe kiri mukwano gwange embeera bwetyo bweri. Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde afuna ku bifaananyi ne bayizi banne baba basajja bakulu na bakazi bakulu, but of course tosobola gamba nti oba ki babeera banne. Robert Kyagulanyi Ssentamu mitembo olunaku olwaleero akubye emisomo gye olukumuntu we butereevu agenze mu maaso n'okubeera nga akakasa nti yes eggwanga tulisobola era n'ategeeza abaliyo nti mmwe mwajja n'amagatto gammwe nga temuyina kye muli naye ate ffe kino tukisobola kubanga tukitidde n'obudde ne tusobola okubeera nga obaolyawo tujja tufuuke abantu ab'enjawulo. Abamu ku bakulu ku ssomero lino erya Cavendish University kwegamba bwe babadde baanawunsinga erinnya Bobi Wine abantu bangi babadde balinda nga babuuza erinnya lino
ligenda kufulumira mu ago amannya oba twandikoma ku munaabo naye basobodde okubeera nga bakikola. Katuulire clip eno. Following students who have satisfied the requirements for the conferment of the degree of Bachelor of Laws of Cavendish University, Uganda. Sentamu Kyagulanyi Robert. By virtue of the authority entrusted to me, I confer upon all those persons whose names have been read the degree of Bachelor of Laws of Cavendish University, Uganda. Okay, bwe batyo bategeezezza muganda wange ampuliriza. Dr. Chris Baryomunsi ye minisita owa ICT. Dr. Chris Baryomunsi agambye bw'ati bw'abadde ayogerako eri abantu oba abayizi abagraduatinze. Agambye I take the opportunity to congratulate Bobi Wine. Maybe after his LDC we shall consider him in the Attorney General's office. Bakyasobola kati okubeera nga obaoli awo bamuteekayo wali okubeera Attorney General buterevu nnyo. General office Minister wa ICT Chris Baryomunsi. Simanyi oba Chris Baryomunsi mulina naye twandyagadde okuba nga tuwulira ku bigambo bye Chris Baryomunsi. Mr. Honorable Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, I also take the opportunity to congratulate him because in a few moments come he will be awarded a bachelor's degree in laws. Maybe after his LDC we shall consider him in the Attorney General's chambers. Abo bonna no ba haters gwe kyoba omanya abo tebamwagala. Naye wano tebalina kyamukolera akasajja buli lunaku kwongera okubeera nga kagaziya empapula, kwongera okubeera nga kalinya level ndala nnyo. Wabula ne kino nakyo njagala kigattako, kyengendo gattako kye kino. Work hard that your enemies have nothing to left only to admire you. Work hard so that your enemies have nothing left only to admire you. Kola nnyo, kola kyoteekeddwa okukola olabe kwegama ba enemy bo babe nga tebalina kibasigaza okujjako okuwerokaminga, okuhonalinga n'okukubira engalo. Bobi Wine kyaliko. Dr. Baramu Barugahare talina nkolagana nnungi eriwo wakati we na Kyagulanyi, niyo olwaleero abadde alina okubeerawo. Dr. Chris Baryomunsi tebalina nkolagana naye abadde talina kyakikolera. Kakati kyenkugambye work so hard that your enemies have nothing left. Okitegedde? So bwe bityo webiri mu ngeri yemu tuba tuli awo, tuli mu ssanyu lyaffe litubuganye, tulinga abava okulya ebifi by'enkoko, tulinga abava okusika emiwula gya ate ng'olaba ekirenze ekitamivu kyo ku kyalo. Ebirenzi bino ebitasanirira nviiri, ebirenzi bino ebyabe omanyi gye twasomera ku ssomero twabanga n'ebivubuka ffe twasomera mu kyalo ng'ekivubuka tekiyagala kusoma, ng'ekivubuka tekiyagala kusoma ne bakigambe nti waliyo okuyigga kyekisooka n'olutuula ne kikuyitako kiyitana ku ssomero mu compound wakati. Kakati ne wano waliwo ekivubuka kyagaana okukkiriza ate nga mu mutima gwakyo kimanyi nti Bobi Wine mu kiseera kino alina class ndala. Njagala tuwulirize ekivubuka kino then tujje tuweyongere. Katusookewo ekivubuka kino. Mu maaso osinga Bobi obugagga, musinga obugagga, musinga obugagga, musinga akatambi kano nkatandikidde wabi, njagala nkakuwa akalamba nkatandikidde wabi. Sorry, kansooke nkakufunire wano
akalamba ku kivubuka kino kyembadde mbagamba ebivubuka by'oku kyalo bino ebijja bigabatukana n'entuula babigamba gundi muyivu kijja kigabatukana na gaviiri kijja kigabatukana na gaviiri noga ogwana gwabaki guno tugugamba okay clip eno tugenda gifuna oluvannyuma mukko nga tumaze oba oliawo okufuna ngenda kubeera nga njikufunire oba nzikiriza njikufunire mu sekendi emu ebyuma byange bitagaddemu wano kanjikufunire Okay. Mwebale kubeera bagumiikiriza akatambi final emaze nenkafuna mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mukwatiriddemu eddakiika ezo mu maaso osinga Bobby obugagga musinga obugagga musinga obugagga musinga essente kyesimanyi oba kikkirizibwa antenguleko wanbe bwati atuleko n'akawumbi buli waatula n'akawumbi just kamuwe kati tukkiriziganye ampemu 6 hours nsobola okukasaba ku banka oba nsabe bubiri sina ngeri gyensobola kugamba nti sente ayina biiki gwoyina ki okimanyi naawe kyogula ku mazzi si kyangu kuzimba biiki olina kikwaffe tulowooza nti ebyo byebimu kutunuuliza ennyo ngolaba akusinga yendabe yentono abantu gye babeerako nti biiki wakabaka tano telwamala ne luvaayo wabagamba nti ettaka tewaaliwo olutala tewaaliwo olutala olwaggwa kale kale nti akusinga ebitabo wasoma ki bebe ku twogere olese PCM ne MDD maimu yange obwene ansingako ayina certificate just sina certificate ansinga ebitabo naita ansinga magezi ekyo kyokka kimala okulaga nti oli musiru mulungi ekyo kyokka kimala okulaga nti oli musiru mulungi ayina ebitabo naye tansinga magezi ebyo bintu bibiri byanjawulo ansinga ebitabo kubanga ebyo ebitabo babikolektinga n'atunga ekyalaani alina certificate sikinyereze si mu bubi okkiza akusinga ebitabo naye tansinga magezi yayitako emakerere gwe n'okomawo wayitawo buyisi n'oddawo kati nza nti makerere tekiba tekineetaagisa kuyita makerere okutuuka wano wendi naye ye ayinza okuba nga yali yeetaaga okuyita makerere okutuuka waali. Omusajja wa PCM agamba nti owa diguri ya MDD taina kyamugamba, agamba nti owa diguri ya MDD taina kyabangamba. Ara ekisajja kyola nkugambye nti ebivubuka by'oku byalo ssebo byo ebikwata ebitimba nga bigenda okuyiga ne bikwata amafumu ne bisiba enviiri oba ne bibeera mu biviiri bye bitasanirira bye bitanaabamu birowooza nti byenkana n'abanaaba mu nviiri. Omusajja ya graduating e Makerere way back myaka mingi
mu MDD eyo certificate n'agissa ebbali toyina kyoyina owogganira n'akwata ekkubo n'agenda n'asitandika okusoma amateeka agakubye oluku mu mutwe era okyayimiridde mu bantu oleekaana kati oyagala tukuyite ki musajja mukulu kale njagala kubeera nga nkwata ekkubo eyo nveeyo bwe mba nga nvuddeyo njagala onzikirize atusobole okubeera nga tuwolekera oba oliawo ebintu ebirala ebintu bingi ebigenda mu maaso n'okubeera nga bitambula naddala mu ggwanga Uganda wabula nga amaaso amangi gatunuulidde palamenti agamu kuffe atutunuulidde nnyo palamenti ennaku zino n'engeri gyetambuzaamu emirimu palamenti engeri gyetambuzaamu emirimu ekwewuunyisa kubanga palamenti erina ssente z'erina okukozesa ensimbi z'erina okukozesa oba oliawo mpitirivu okamala naye waliwo ne ssente ezayisibwa ng'oba oliawo palamenti erina okuzimbibwa era ng'erina kuggwa mu 2019 n'etaggwa ne bateekawo ebibooziboozi naye byonna nga bigenda mu maaso waliwo okutambuza kwa palamenti okugenda mu maaso palamenti ogitambuza ogijja e Kampala bagitwale ogijja e Kampala bagitwale eggulu sayidi zeeyo nakuwadde ku story nenkugamba nti abakulembeze beeyo bavudde ne bambalira rope Joel Ssenyonyi era ne bategeeza nti Joel Ssenyonyi ono alabika abayinako obujja ebintu bingi byakutte ekkubo Joel Ssenyonyi byabadde abannyonnyola ne babitwala ate mu mawanga kwegamba ne babikyusa okuva ku ngeri gye yabadde abyogeramu bo ne babifuula ebyamawanga which is totally wrong. Mbadde ntunuulira omukulu amanyiddwa nga Lubega Sseggona akali amaggwa. Lubega Sseggona ono alina ebintu byayogedde byenjagala tuwulirize obulungi naye nga tetunaba kutandika mboozi eno tuddeyo tutunuulire Sseggona kyayogera ku nsonga za Mathias Mpuuga kw'ossa ne Joel Ssenyonyi ayogera ku bubbi obwagenda mu maaso wabula bw'oba owuliriza Sseggona alinga atugamba nti bw'abanga nga Mpuuga yabba ne Joel Ssenyonyi yabba bwe baba nga tebabba batuule ku mmeeza njagala tusooke tuwulire clip eno nawe owulire ki kyentegeeza oba omukulu kyagamba. Ebirowoozo bya leader of opposition first of all birungi. Okay, ebirowoozo bya leader of opposition oba oliawo birungi. Biye tumukubize eki? Kuba kati olabe ebyatandikira eno kati ate biri eno. Ebyatandikira eno kati biri eno. Oli mubbi n'ebifaanana bwe bityo. Kakati tukkirize tugambe oba mwenna muli babbi mutuule nga ababbi mukkaanye oba mwenna muli ba victims bakuwaayirizibwa mutuule nga ba victims b'okuwaayirizibwa mukkaanye mugambe by the way the fact nti basobola okumpaayiriza kisoboka okuba nti noli bamuwaayiriza the fact nti kuggwe bakirabye bubi kisoboka okuba nti ne kuwoli bakiraba buki bakiraba bubi ekirala tuddeyo tugambe nti bino biyambaani biyamba mulabe okwerumaaluma n'okwetematema mwerumaaluma mwetematema biyamba mulabe wammwe tutuule wali tugabe okay can we go back to where we started awo tutambulire wamu olwekyo tebibadde byangu si byangu naye kikyasoboka. Okay, kati oyo ye Lubega Sseggona akali amaggwa agezaako tunnyonnyola ekyo ky'owulidde naye mu statement ye alinga agamba nti nno Mpuuga bamuwaayiriza kubanga akugambye nti bwe tuba nga gwe bakuwaayiriza kitegeeza n'oli bayinza okuba nga bamuwaayiriza n'agamba nti bwe baba bagamba nti wabba kitegeeza n'oli ayinza okubeera nga yabba. Sseggona ye alinga atugamba nti Mpuuga bamuwaayiriza nga ne gye buvuddeko olunaku lwabadde lwaggulo leader of opposition yennyini yabatadde ku nninga mu parliament n'agamba nti bwe muba mugamba nti nno zino ssente zaagabibwa mu mateeka mujje mutubuulire lwali lunaku ki era babaka ki abaatuula abaaliwo nga Mpuuga aweebwa ssente zino. Mu ngeri yemu Rope Joel Ssenyonyi agenda mu maaso n'okubeera ng'agamba Thomas Tayebwa nti
dwaki mu ntuula eza commission ye tabeeramu? Ababuuza dwaki sibeeramu? Ebintu ne bijja ne bituuka wano nga bamutwekanga byekange. Joel Ssenyonyi yagenze maaso n'okubeera nga alya omutaama mu Parliament. Wabula omukulu amanyiddwa nga Thomas Tayebwa avuddeyo n'ategeeza nti agenda kuyita meeting ey'obunnambiro ne abakulembeze ba Parliament. Agenda kuyita meeting n'abakulembeze ba Parliament okudiscussinga ku several issues ezagenze maaso n'okuba nga ziraisingibwa Rope oba leader of opposition Joel Ssenyonyi. Mwagambira nti entuula nnyingi tazibeeramu ate nga y'omu ku bakomishona ateekeddwa okubeera ng'atuula mu meeting zino naddala ez'ensonga. Agamba ayagala bamubuulire dwaki yo bamugambanga ku last minute. Thomas Tayebwa amaze n'ayanukula n'ategeeza nti bagenda kufuna meeting ey'obunnambiro, bagenda kufuna meeting oba akafubo okusobola okubeera nga boogera embeera eno eveewo. Mu ngeri y'emu wabaddewo okwogera nti Parliament y'eggwanga Uganda tewabadde wabula kigenda beerawo, egenda kutambula mu bitundu eby'enjawulo era ng'egenda ggulu. Twawulidde abamu ku babaka abaveeyo mu ggulu sayidi zeeyo nga bagamba nti leader of opposition ono ayitiridde okwogera ebitaliimu magezi, ebitaliimu nsa. Njagala kujjukiza gwa mpuliriza, buli lutambula lwe bagenda okutambula bagenda kubeera nga basaasaanya biliyoni 5 billion. Mbadde ntunuulira wano, mbadde nina akantu ke ntunuulira wano ne neewuunya ensi eno kubanga omubaka omulamba abuuzizza Rope Joel Ssenyonyi ekibuuzo kyendowooza nti tekibadde waffe kubuuzibwa. Lwaki ngamba nti tekibadde waffe? Sigamba nti nno oba ndi mugezaako mukakkanya, ne naawe njagala owulira ekibuuzo kino. Okibuuza otya ng'oli mubaka wa Parliament? Njagala ekibuuzo kino nkikufunire wano osobole okubeera nga naawe okyerabirako wakati ng'okimanyi nti abantu omubaka wa NUP wa MP owaggulu amanyiddwa nga Nakuti Faith yagambye what will Rope lose when we spend 3 nights enjoying alcohol lodges and hotels. Agamba nti can't he sacrifice just 3 nights and we have fun in Gulu? Agamba nti no, Rope Joel Ssenyonyi bino bimulumira wa era Rosa agisanga wa? Singa tugenda ne tumalako ebiro 3 nga tunyumirwa omwenge, tuli mu lodge zeeyo, mu hoteli zeeyo, asalirwawa tasobola kusacrificingayo ebiro 3 byokka fe ne tugenda ne tunyumirwa. Oyo nno mubaka wa Parliament ayitibwa MP Nakuti Faith bw'atyo bwe yategeezezza. Rope Joel Ssenyonyi bino bimulumirawa, Rosa agisangawa? Bwe tuba nga tugenze ne tunyumirwa ku mwenge, ne tunyumirwa ku lodge, ne tunyumira ku hoteli zeeyo, Rosa agisangawa? Ebyo bibuuzo babaka bye babuuza. Mu ngeri y'emu abalala bavudde ne bagamba nti batandise okulaba Joel Ssenyonyi ng'alabika yanyigiriza bitundu byabwe, anyigiriza kitundu kyabwe eyo gye bava oba regioni yaabwe. Ebintu bino ndowooza tebikwatiddwa bulungi era Rope Joel Ssenyonyi atuyambye okutegeera ebintu bingi mu Parliament. Njagala tusooke tuwulire ebigambo bya Joel Ssenyonyi ndowooza tulyoke tugende mu bya Sseggona. Katufune ebya Joel Ssenyonyi wano. I received a letter from the Speaker of Parliament written today, maybe a few minutes before I could leave office, informing me about the regional sittings and asking me to rally members of the opposition to come to the regional sittings, which are going to happen in different regions, beginning with the North, West, East, Central. Honorable Speaker, I want to beseech you that we become better organized than this. Why should I
as leader of the opposition, be asked to rally colleagues to come for a sitting, one, last minute. Number two, I don't know the details about. Number three, as I have said before, even in some of those letters I've written, can this matter be processed by the business committee? Can it be processed by the parliamentary commission, which discusses matters to do with finances? Because regional sittings come with a pecuniary implication, the financial implication, costs thereof, and so on and so forth. Why are these matters being handled, whether it be in small cocoons and so on, and some of us as leaders, we are left out? You only want to bring me on board last minute, asking me to mobilize my colleagues to come and attend. To come and attend what? Which I have not been brought on board about. Other procedure. Honorable Speaker, the honorable colleague has been in Parliament for a while. He knows that procedure takes precedence. Colleagues, please, let's listen to one another. Right, honorable Speaker, I ask that we become better organized. The public has been putting Parliament onto a weighing scale. And regarding these regional sittings, they are saying, but wait a minute, you as Parliament, you sit here. Are you not able to sit here and deliberate on matters that will be of great concern and impact to the north, to the west, to the east, to central? Do we have to move to those regions and spend money? And those are questions they are asking. Now we, who are not even brought on board, how am I supposed to defend such a situation which I don't have information about? As I wrap up, Honorable Speaker, who sits and approves these things away from the Parliamentary Commission, which I'm a member of, and I don't know? Because if we had started to discuss these matters, and then our thoughts, whether it be in the Business Committee or in the Parliamentary Commission, are taken care of, and then we come to some kind of understanding. But I'm brought on board last minute, only being asked to mobilize my colleagues to come and attend these regional sittings. This is not right, Honorable Speaker. Dwachi nsoseza akatambi ka Joel Ssenyonyi kubanga tugenda muka omukulu amanyiddwa nga Sseggona akali amaggwa. Joel Ssenyonyi bw'abadde annyonnyola wano ebimu ku byategeezezza, abadde agamba nti Speaker, bani abatuula ku boodi okuteesa bino bye muleeta wano? Abamu ku bakomishona be mutuula nabo lwaki nze sibeerako? Era lwaki mubindeetera mu kiseera kino nga muntegeeza mobilizinge bannange bwe tuli mu opposition, mba mobilizinge nga mbategeeza kino, era nga mulinga abaagala tukikaanyeeko, tukkaanye ku kiki kye tutamanyiiko. Simanyi na nsonga lwaki ngenda bba mobilizinga. Agamba nti Parliament abantu babadde bagitadde ku task, babadde bagitadde ku kisenge ku lwa buli bwanguzi. Lwaki Parliament yandibadde etambula ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga buli lunaku ekozesa bilioni 5 nga n'eggwanga liwe bikyabiruma ebirala? Joel Ssenyonyi yebadde ensonga ye. Thomas Tayebwa amugambye bagenda kubeera nga basinkana bogere ku nsonga ezimu oba olyawo bazimulungulemu. Ne byonna nga bigenda mu maaso, waliwo ndoza tusooke tuwulire omukulu amanyiddwa nga Sseggona. Sooke tufune Sseggona then nzije nkwena kino. Biye tumukubize ki? Kuba kati olabe byatandika. Okusooka Sseggona ye agamba nti Joel Ssenyonyi ebintu byakola okusinziira ku ono, agamba nti nno abitegeera naye bw'aba annyonnyola alinga agamba tabitegeera. Kwegamba akonfusingiraawo, akugamba abitegeera naye ate n'amala n'akulaga mu statements ze nti tabitegeera. Kubanga ensonga gy'ayogerako eya Parliament Sseggona gy'agenda okwogerako, naawe njagala owulirize bulungi. Kiri eno kati ate biri eno. Ebyatandikira eno kati biri eno. Sseggona akalya amaggwa, Sseggona akalya amaggwa. Oh my goodness. Katono nnyo clip enziruseeko wano katugifune fenna tusobole okugatta olugero luno oba ensonga eno tugitegeere. Ebirowoozo bya leader of opposition first of all birungi. Naye ndowooza waliwo kye twalwadde tusoose okukola oba oli awo naye tekiri late.
ekyokutuula lwaliro tubadde ne kokasi ya nupu naye ndowooza obukulembeze tebwagadde tukidiscussing nga kokasi ya nupu kubanga tulina kokasi ya opposition yeyawamu oba oliawo ndowooza first oba oliawo twandikisoose kidiscussinga naddala bw'oba ogamba nti tetujja kgenda you needed to have it as a collective decision naye sirowooza nti it is late so nina okukkiriza nti ajja kuyita kokasi ya opposition yonna first of all agiguze wisdom ye naffe abalala abalowooza nkaluubirirwa one nga member of opposition okukulangiririra wano nti omukulembeze waffe kyeyalangiridde si a position yaffe. You see, ye chief spokesperson wa opposition njagala ekyo kitegerekeke ebiri ntaano mubitulekere kyenkugambye tetulwatudde tetunatuula but it's not late kitukoze bubi nti kiwadde omwaganya abamu kuffe abalowooza nti tukoze ensobi obutagendako waabwe era olaba it has been regionalized which is wrong si kituufu kubanga okay bwatyo ye bwagezaako kubeera nga nnyonnyola ensonga ze ye nga Sseggona bw'aba akunnyonnyola akulaga Joel Ssenyonyi kyakola akitegeera ne bw'abanga akwegama bw'owuliriza statement ze anafuya n'okkuba naye nga kino kibadde kitegeerekeka oba oliawo ensonga y'okubeera nga bagenda mu northern side zeeyo si kibi naye ssente mmeka ezisaasaanyizibwa era lwaki kino kyandibadde kikolebwa bwe kiti ye kyagezaako okubeera nga abagamba lwaki kino kyandibadde bwe kiti era nga kikolebwa bwe kiti bw'owulira omukulu ono agambye nti ye kwegamba tebafunye budde bukyogerako ng'ekibiina wabula bagenda kyogerako nga opposition yonna which is kyendowooza kirungi kubanga Joel Ssenyonyi mu parliament kwegamba takulembera NUP yokka akulembera opposition yonna bw'aba akulembera opposition yonna kitegeeza ensonga efaanana bwetyo eteekeddwa okubeera nga ediscussingibwa wakati n'ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti bonna oba oluwabula gavumenti bonna kati wano ono alinga agamba nti tetukyogeddeeko ng'ekibiina nga pate ndowooza anaakitegeera ne tukiteesaako oba owulira so entaputa gye bataputamu ebintu byabwe era engezza n'okulaga nti oba tasobola oba ki barenewe bwe batyo bwe bali badde saagala kusukka wano okuggyako okubeebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mugoberera omukutu guno Mukama Katonda abampeere bye musinga okubeera nga mwagala yenze Sajime abadde okubeera nga mbatusaako ebintu ebyenjawulo Katonda lugaba atakuumira mpeera abankuumire mbaagala nnyo peace and love.